Whatever Jesus wants to do in your life, buli Yesu kyagala okukola mu bulamu bwo He wants it to be permanent. ayagala ku nkomerera byonna kibe kya lubeerera Because He wants you to testify forever. kubanga ayagala ojjulira emirembe gyonna. Wali kinyiza Katonda There's nothing which annoys God nga okaddiwa as you to get old nga wakyaliyo ensi ey'okulya. when there is a land to possess. Humble yourself. Wekakkanyeeko. Tobiteekamu ntondo. Don't be notorious. Si be baakwafuwasa. They never brought poverty Si on be you. baaleeta ennaku yo. They never brought your Si be sorrow. baaleeta ebizibu byo. They never brought you problems. Toyombesa bayombese. You quarrel with them. Beetowalize. Humble before them. Ky'otalina tokirina. What you don't have, you don't have. Yogerako nabo bulungi. Speak with them well. Balikuwa ky'otalina. They must give you what you don't have. Balikutwala gy'otagendanga. They Balikwetikka. must carry you. Balikutwale wali They Yesu. can tell you Jesus. Balikuyamba. They can help you. Balijjako They ebbaati. can take away a Bayinza line. okuggyirako They ebbaati. can put Ne the bakuyisaamu. and make you Naawe n'olaba ku use Yesu. the roof and Yesu Jesus. n'akuwonya. So Jesus can hit you. Iwalo nga njogera ky'oli. Bw'olisobola okwewangula, Never overcome yourself. tewaliyo lutalo lulikulema kuwangula. No battle which you will never overcome. Gamba nti amiina. Amen. And all the times this Simon Peter moved with Jesus, ebiseera byonna ba Peetero bwe batambula ne Yesu all what was going through their mind ng'ekiyita mu bwongo bwabwe is how they were going to be integrated in this new coming political government. buli omu ng'alowooza oba nze ngenda kuweebwa woofiisi ki mu gavumenti empya etandika oba nze ngenda okubeera minisita waaki. You remember they used even to ask. Era jjukira waliwo ne we baabuuliza One of them asked, omu ku bo yabuuza but Master, naye mukama waffe for us we left our things. ffe twaleka ebyaffe byonna. You remember me, I had my boat Nze ojjukira nalina eryato lyange and I followed him. era negoberera. Please, as we are sharing this government, kaakati nga tugabana obukulembeze buno when we finally capture Herod singa tumale tuwamba Kerode and kick out the Roman government ne tugobawo abafuzi abaloma and the Pontius Pilate, ne ba Pontiyo Piraato, when we kick them bwe tubafubutula and you become a king, n'ofuuka kabaka, please consider me. bambi nzijukiranga When Jesus was getting arrested, Yesu ng'akwatibwa Peter
Peetero, Simon Peter Simoni Peetero kind of got disappointed. n'aba ng'atabuddwa n'okuyiibwa. He moved with Jesus all this time, Yatambula ne Yesu obudde buno bwonna thinking ng'alowooza that a day is going to nti come olunaku lugenda kutuuka when Jesus overthrows the Roman rule obufuzi bw'Abaroma and then takes it over. awambe. Peter was there watching with his sword. Peetero nga waali awo n'ekitala kye He's watching what comes next. atunuulira alabe kiki ekiddirira. Jesus asked these people, Yesu n'abuuza bano abazze ekkwata, who are you looking for? munoonya ani? And they say, Ne bagamba Jesus of Nazareth. Yesu Omunnazaaleesi. And Jesus said, Yesu n'agamba it is I. nze nzuuno. They all, when Jesus said that, they all fell under the power of his word. Yesu bwe yabaddamu ekyo bonna ne bakubwa amaanyi g'ekigambo kye. And Peter said, now the power has started. Peetero n'aga kati amaanyi gatandise okukola, Now they are going to see it. kati bagenda okukiraba. And Jesus asked them, get up Yesu n'abagamba ne musituke and do what brought you here. mukole ekibaleese wano. They got up and arrested Jesus. Ne basitukawo ne bakwata Yesu. Peter said, no way. Over my dead body. Peetero n'aga ekyo mukikola nfudde, Over my dead body. mukikola nfudde. He jumps and he said, N'abuuka n'ekitagawo okutu swi. kati nga yamanyi nti awo firimu etandise. For him, he knew that now the movie is beginning. Yali amanyi nti awo firimu etandika He butandisi. thought that the movie was beginning. Era nga manyi kati awo buli muyigirizwa agenda kusikayo ekitala ejjambi yeekaabe. He presumed every disciple is putting out a sword so that the swords are now going to speak. Ekyamujja enviiri ku mutwe. Only what disappointed him, Yesu Jesus ng'amugamba toyongera. told him, don't do it again. Nze tebannwanirira bwe batyo. They don't defend me that way. Tomanyi nti akwata ekitala ate alifa kitala. Don't you know that he who holds a sword will die of a sword? Naga singa mbadde njagala kunnwanirira. And he said that if I wanted someone, if I was to be defended, Naalisabye kitange. I would have asked my father. N'aweereza wano palatuuni. He would have sent a platoon here. Yaliweereza lijjoni z'abamalika ne bakuba buli kiramu ekiri wano. He would have sent legions of angels to smite each and everything here. Naye si bwe nkikola. But it's not my way of doing it. Then he asked all these arresters N'abuuza bano abazze omukwata that I was always with you in the temple. ti bulijjo mbadde nga nammwe mu yeekaalu, And I used to teach in the temple. era mbadde nga nzija ne nsomesa. How comes you could not arrest me? Lwaki temwankwatirangayo? Therefore you should know N'olwekyo kati mumanye that is the time kino kye kiseera for the power of darkness amaanyi ag'ekizikiza to do its work for a moment. gakoleyo olw'akaseera. And then he got the ear of the servant of the priest from the ground. N'alyoka alonda okutu kw'omuweereza wa kabona wansi, And he pressed it again n'akumuzzaako, and he fixed it, n'akutereeza, which was more disappointing as far as Peter was concerned. ekyayongera okumaliramu ddala ennyingo za Peetero. Peter said, this guy Peetero n'agamba ono omusajja is going to cause us a problem. kati ate atuleetedde bizibu. The ear you cut is the ear he replaces. Okutu kw'osalako kwazzaako. The people you cut are the people who came to arrest him. Abantu b'osazeko okutu be bazze omukwata. He's the one who asked when we are leaving the upper room, how many swords do we have? Ye yabuuzizza nga tuba mu kisenge kyawaggulu tulinayo ebitala bimeka. So if these swords didn't have any assignment, Bwe kiba nga bino ebitala tebyabadde na kyakukola n'ekimu, why did he ask for them? yabadde abibuuliza ki? And why did he say they are enough? Era lwaki yatugambye nti ebyo binaamala? So they were enough for what? Kati byabadde binaamala kukola ki? We are here cutting people. Whoever you cut is the one who heals. Kati tuli wano bwe tusala abantu gw'osala gwawonya. Because Jesus is not Nabi Muhammad. Kubanga Yesu si Nabbi Muhammadi. Hallelujah. Haleluya. The whole thing Ekintu kyonna goes back to one thing. kiddayo ku kintu kimu. Failure to know the type of kingdom they were involved in. Kulemererwa kutegeera kika kya bwakabaka bwe baayingiramu And the type of rule. n'ekika ky'obufuzi. That's why many of them walked with him all the time. Yensonga lwaki bangi ku bo batambulanga naye obudde bwonna So confused about this issue. nga batabuddwa nnyo ku nsonga eno.
Two of them went and influenced their mother babiri ku bo bagenda ne boogera eri maama waabwe before Jesus was arrested. nga yesu tannakwatibwa. They went and influenced their mother. Bagenda ne boogera ne maama waabwe. They told their mother, ne bagamba maama waabwe, Mama, mami, baana ba Zebedayo. or the sons of Zebedee. Mama, They say, Mom, yogerako ne Yesu. may you speak unto Jesus, Kubanga tutambula naye. for we are moving with him. Kawungezi na kumakya, kiro na misana. Morning to evening, night and day. Monday to Friday. Monday, Friday. Naye tetumanyi obwakabaka bwabuwamba tugenda kutuula wa. But we don't know when he overtakes the kingdom, where are we to sit? Yogerako naye omugambe. May you speak to him and tell him, Nti bw'atandika obwakabaka bwe, nze omu ntule ku mukono ogwa ddyo, muganda wange atule ku gwa kkono. that when he begins his kingdom, let me sit on the right hand and my brother on his left hand side. Mama waabwe n'ajja n'aleeta ekiteeso. And the mother came to Jesus bring a suggestion. N'agamba ssebo otambula n'abaana He bange. told Jesus, sir, you are moving with my sons, Naye mbadde but nkusaba I'm requesting you, bw'obanga awambye if you overtake, omwana wange omwatule ku gwa kkono let my son sit on the right hand side abeere prime minister. to be the prime minister. Abaana bange obabonyaabonyezza nnyo. You have touched my sons so much. Omwatule ku gwa ddyo mulala ku gwa kkono. At least the other one on the left hand side and the other one on the right hand side. Do you remember those scriptures? Ekyawandiikibwa ebyo mubijjukira? You remember those? Mubijjukira. Now that explains Ekyo kinnyonnyola how the disciples used to think about this kingdom, abayigirizwa engeri gye baalowoozanga ku bwakabaka buno, the things of the kingdom, ebintu by'obwakabaka, the entire concept on what had brought Jesus. enkola n'ekigendero kikulu ekyakirese Yesu. The 8, 8 on the day Jesus was ku arrested, lunaku Yesu lyakwatibwa, were extremely disappointed. bo baamalirwamu ddala amaanyi. That's the day they said, Lwe lunaku lwe baagamba, all what we've been thinking about byonna bye tubadde nga tulowoozaako is not the way we thought about it. si bwe biri oba tekiri nga bwe tubadde tukirowooza. They are not the way we thought about it. Tebiri nga bwe tubadde tubirowooza. We thought this guy had come as a Messiah. Twali tumanyi ono azze nga Masiya, We thought he was going to rule or overthrow the rule of the Romans. nga tulowooza agenda kuvuunika obufuzi bwa We Balooma, thought we are going to become prime nga ministers tulowooza anaatuwa obwakatikkiro and ministers n'obwa minisita, and cabinet ministers, tubeere baminisita minister of state, oba abasite ab'amawanga amalala, commanders in the army. abafuga mu magye. But imagine the way he has handed himself into the hands of his enemies. Naye tunuulira engeri gye yeewadde, ye yeegabudde emikono gy'abalabe be. We see only the 3, Tulaba basatu bokka, Simon Peter, Simooni Peetero, and then John ne Yokaana, and Jacob. ne Yakobo. They were the only one that were left following. Bokka be baasigala nga bagoberera. They followed Jesus that night. Ne bagoberera Yesu ekiro ekyo. John was more bold. Yokaana yabasingako obuvumu. Yesu nga wadda nga Yokaana wadda. Everywhere Jesus was taken, it was where John went. Kubanga yayina enkizo. For he had something Nti superior. ne mu bulamu ng'akyali mulamu. Even during Jesus' life, Yali kumpi nnyo ne Yesu. he was very close to Jesus. N'olwekyo yali abitegeerategeeramuko. For he somehow superseded others in understanding things. Mukama akuyamba obeere ng'obitegeeranga. God help you to understand things Oleme kuba wala. so that you don't keep afar off. Oleme kuba mu bayigirizwa naye nga tolina by'otategeera. So that you are not among the disciples, that you don't know some things. Let me just tell you one thing. Kambeko kimu kye nkugamba. I'm reminded Nzijukidde by one of the things that helped these 3 to be different. ekimu ku bintu ebyayamba basatu bano okuba ab'enjawulo. I'm reminded by the Holy Ghost. Nzijukiziddwa Omwoyo Mutukuvu. One of the things that helped these 3 people to be different, Ekimu ku byayamba abantu bano abasatu okuba ab'enjawulo, there are certain things they saw which the 8 never saw. waliwo ebintu ebimu bye baalaba nga bali 8 tebaabiraba. Let me show you one of the things that made a difference among us today. Kankulage ekimu ku byali bikola enjawulo mu makkati gaabwe. I am reading Mark chapter 9 verse 2. Olwokubiri. And after 6 days, Awo ennaku 6 bwe zaayitawo, Jesus takes with him Peter Yesu n'atwala Peetero and James ne Yakobo and John, ne Yokaana, taking them where? n'abatwala wa? Led them up into a high mountain apart by themselves. N'agenda nabo ku lusozi oluwanvu bwokka mu kyama. How about the 80? Kati ate 8 Nowhere. nga tebaliiwo. And he was transfigured before them. N'afuusibwa mu maaso gaabwe.
And his raiment became shining exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. Engoye zaabwe ne zaakaayakana ne zitukula nnyo, so nga tewali mwozi ku nsi yayinza okuzitukuza bw'atyo. Verse 4. Olwokuna, And there appeared unto them awo Eriya ne Musa ne babalabikira, Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. era baali nga boogera ne Yesu. And Peter answered and said to Jesus, Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Master, Labbi, it is good for us to be here. kye kirungi ffe okubeera wano. And let us make 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah. Kale leka tusiisire ensiisira 3, emu yiyo, emu ya Musa, emu ya Eriya. For he wist not what to say, for they were so afraid. Kubanga yali tamanyi kyakuddamu kubanga baali batidde nnyo. And there was a crowd that overshadowed them, and a voice came out of the crowd saying, This is my beloved son, hear him. Awo ekire ne kijja ne kibasiikiriza, eddoboozi ne lifuluma mu kire nti, ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulire. And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more save Jesus only with themselves. Bwe baakebuka amangu ago ne batalaba muntu nate wabula Yesu yekka nabo. And as they came down from the mountain, Awo bwe baali bakka ku lusozi, he charged them that they should tell no man what things they had seen till the Son of Man were risen from the dead. n'abakuutira baleme okubuulirako omuntu bye balabye okutuusa omwana w'omuntu bw'alizuukira mu bafu. Are you seeing what Jesus is telling them? Olaba Yesu ky'abagamba? He's telling them, Abagamba after they have seen this tremendous likeness of Jesus, nga bamaze okulaba okufuusibwa kwa Yesu kuno okuwuniikiriza, after they have seen even Elijah and Moses who lived 1,000 years ago, nga bamaze okulaba Musa ne Eriya ababeerawo emyaka 10,000 egiyise, these people are able to see them. bano baasobola obbalaba They had them talk. ne babawulira nga They boogera, saw them during the transfiguration. ne babalaba Yesu ng'afuusibwa, They saw Jesus' raiment so white. ne balaba ekyambalo kya Yesu nga kitukula kyakayakana, They saw him talking to Moses. nga bamulaba ayogera ne Musa. And what were they talking about? Baali boogera ku ki? Moses and Elijah was telling Jesus Musa ne Eriya nga bagamba Yesu that be firm, nti bamugumu, be firm. ojja kuwangula, You have our support. ng'olina obuwagizi bwaffe, We are with you. tuli naawe, The whole heaven is behind you. eggulu lyonna liri mabegawo. Be firm. Bamugumu, Stay firm. sigala ku mulamwa, Be strong. be w'amaanyi, Don't give up. towanika, Don't shame the heaven. toswaza ggulu, The heaven is depending on you. eggulu lyesigamye ku ggwe, We will uphold you. tujja kuwanirira, We will stand with tujja you. kuyimirira naawe, The whole heaven is with you. eggulu lyonna liri naawe. What a wonderful conversation they had at the Nga- mountain of nga transfiguration. baawulira emboozi enyuma okuwulira ku lusozi lw'okufuusibwa. What a wonderful likeness that was there on the mountain. Ye ng'enfaanana y'olusozi yali yeewuunyisa gye baalaba. What do you think made John and Peter and Jacob to request Jesus that, Master, why don't we come up with 3 huts here, 3 shelters here, and live here forever? Lwaki ki ky'osuubira ekyaleetera Peetero okukiikirira banne nga bagamba Yesu nti Mukama waffe katuzimbe wano ensiisira 3, emu yiyo, emu ya Musa ne Eriya, waaki tubeere wano emirembe gyonna? What do you think motivated them for them to have talked like that? Lwaki ki ky'osuubira ekyabasindiikiriza okwogera bwe batyo? The glory was too much. Ekitiibwa kyabasukkirirako, The glory was too much. ekitiibwa kyabasukkako, The likeness was so unique. enfaanana nga ya nkizo. They had never seen anything like this before. Baali tebalabanga ku kintu kiringa bwe kiti nga bukyanga babaawo. They have never been in such a great
unique environment baali tebabeerangako mu bwengula obwewuunyisa nga bwe baalabaawo, where those that lived many years ago come and mix with those that are living in the present and have a conversation. abaabaawo emyaka 10 we bajjira ne babeera n'oyo omulamu ku ddakiika eyo nga banyumya emboozi. It was such a glorious moment. Kyali kiseera kya kitiibwa bulala. When they imagined the slums they normally go to, the places they go to, the dust they find in the streets, they said, no, we don't want to go back there. Why don't we stay here forever? Bwe baafumiitiriza bugeto gye baagendanga enfuufu y'omukubo n'ebisooto ne bagamba lwaki twesigalira mu mbeera n'emirembe gyonna. Let me tell you something. Kambeeko kye nkugamba. That was just a glimpse Ako kwali kulaga bulazi akamunyeenya k'enfaanana y'eggulu. of how heaven feels Eggulu bwe liwulirwamu and how ng'oliyo heaven looks like. era ne bwe lifaanana. That's why many of you, Ensonga lwaki bangi ku mmwe when you go there, you will not like to come back bwe here. mulituukayo temujja kwagala kudda wano, You will want to live there forever. ojja kwagala obeerera emirembe gyonna. Can I hear somebody say amen? Gambako amiina. Amen. Amiina. So after seeing all this, Kati nga bamaze okulaba bino byonna, Jesus refused Simon Peter's idea. Yesu n'agaana ekirowoozo kya Peetero kye Because the yaleeta. Bible says he did not know what he was talking about. Kuba Bayibuli esooka kiraga nti yali tamanyi na byayogera byakuddamu. Mune byokwogera yali tamanyi byateekwa kwogera. Kyamuwamatuka mu kamwa nga tategedde I byayogera. think he was so overwhelmed Kirabika yawuniikirira that he nnyo didn't know what to say and what not to say. nga tamanyi njogere kindeke ki. So Jesus got them. Yesu n'abakwata. My Bible has just revealed Bayibuli yakakibikkula that Jesus went down the mountain with them. nti Yesu n'akkirira nabo wansi w'olusozi And on his way going, era nga bakkirira he cautioned them n'abalabula never, ti temugeza to disclose okwogera ekyama kino to any human person eri omulya mmere yenna of what they had seen ebyo byonna bye mulabye until okutuusa he's risen from the dead. nga omwana w'omuntu amaze okuzuukira mu bafu. So these guys came, Abantu bano ne bajja, the three of them came abasatu ne bajja with Jesus, abazze ne Yesu went down the mountains. ne bakkirira wansi w'olusozi. That is the time they found a small village, We basiŋŋanira akabuga akaala akatono, small township, akabuga akatonotono, where Jesus' disciples had a great challenge. abayigirizwa bali omunaana be baasoomolezebwa. The 8 had a challenge in the town. Omunaana baalinayo ekisoomooza mu kabuga People were mocking them, ng'abantu babasokaasoka asking them, bababuuza why have they failed to heal an epilepsy child of a certain man from the township? lwaki balemeddwa okugoba omuzimu gw'ensimbu guve ku mwana w'omusajja omu omu kabuga ako. I think you're already seeing the difference now. Ndowooza kati olaba enjawulo. The 8 who stayed back, Omunaana abaasigala emabega, the 8 who could not go to see the transfiguration experience, abataasobola kugenda kulaba Yesu ng'afuusibwa, they are already in the midst of a challenge. nga beesanga bali mu kusoomoozebwa, They can't heal just an epilepsy child. nga tebasobola na kusabira mwana wa nsimbu n'awona. And the whole town is challenging them. Akabuga konna ne kekuŋŋaanya They are kabasokeesoke mocking nga them. They are babasoomooza, provoking them. They babasokaasoka. say you always lie to us. Bulijjo mutulimba, You say you can heal. mwagamba muwonya, Here is a child. wuuno mumuwonye, Heal him. mumuwonye. My goodness, it was such a big challenge. Katonda wange ekisoomooza kyali kinene. That's the time Jesus comes in. Yesu wayingirirawo He asks, n'ababuuza, what have they done? mubasokaasokera ki? Why are you mocking them? Mubakoze ki? Then one man came out. Omu n'avaayo He said, Master, naga mukama wange, honestly, ekyamazima okay, we are sorry we have mishandled them, tusonyiwe tubakutte bubi, but they are so disappointed. naye batuyiye nabo. These are guys walking with you Bano be bantu abatambula nabo all the time. obudde bwonna. We saw you making miracles. Mbu okola ebyamagero And bwe bagamba. one time they told us Olumba atugamba that you shared the same powers with them. nti wabaawulira ne ku maanyi g'olina. They said they chased out demons, Baga nti bagoba emizimu, but we have brought just this child here. naye twalese ono eka omwana ono wano Child of epilepsy. ng'omwana aliko omuzimu gw'ensimbu. They have been with this child for 4 hours. Essaawa nnya ng'omwana ali wano. They have prayed, Basabye prayed, ne basaba prayed. ne basaba All types of prayer. buli kika kya ssaala, Bartimaeus has prayed. naye Batumawo asabye Judas has prayed. ne Yuda n'asaba. These others brought 10 Bible and put them on the head of the child. Bano balese Bayibuli 10 ne baziteeka ku mutwe gw'omwana, And he said he's going to heal it by the ne hip of the bagamba Bible. agenda kuwonyezebwa entuumu ya Bayibuli. These others brought water and he sprinkled on Abalala him. bamumansidde amazzi, These others brought anointing oil abalala balese mafuta and washed him the ne whole body. bagamunaaza. These others have done this. Balala bakoze kino, But nothing is changing naye here. tewali kikyuse.
And Jesus said, yesu n'agamba how long am I going to live with you, n'abeera nammwe kutuusa ddi you doubtful generation? mu mulembe ogubuusabuusa ogutakkiriza. We can see a little bit Jesus is rebuking them, tulabamu okunenya yesu ng'abanenya, but I think as a leader he was trying to save them from a big problem they were in. naye ng'omukulembeze yabyogeragezako okubataasa amatiga mwe baali. It was a psychological rebuke, kwali kunenya nga kugenda ku bwongo, so that he drive the attention from them now to himself. kaakati ebirowoozo by'abantu bijje ku bali abayigirizwa bidde ku ye. But let me just go back to what I wanted to say in this chapter. kanzireyo ku kyembadde njagala okwogera mu sula eno. We can see already tusobodde okulaba the difference enjawulo between the 3 disciples and the 8. wakati w'abayigirizwa abasatu nabali 8. Yes, the 3 and the 9. Abasatu n'omwenda. We can see the difference. tulabye enjawulo. What is the difference? enjawulo yeeruwa? The difference is enjawulo eri bweti the 3, abasatu they have a certain information baalinayo okumanya kwe balina which the 9 do not have. oba amawulire ge baafuna nga omwenda tebaagafuna. They saw Jesus being transfigured on the mountain. baalaba yesu ng'afuusibwa ku lusozi. They watched it with their own eyes. baakiraba n'agaabwe amaaso. They had Moses and Elijah talking to Jesus. ne bawulira n'amatu gaabwe musa ne eriya nga boogera ne yesu. However, naye ng'oggyeko byonna they were told, never disclose this ne bagamba temugezangako okukyatula kino until I'm dead okutuusa nga nfudde and risen. ne mmala n'okuzuukira. So now that means the rest of the days, kitegeeza ennaku ezaasigalawo the following days, ezaddirira we can see a group of 12 disciples nga ffe tusobola okulaba abayigirizwa 12 walking. nga batambula They are walking nga together, batambulira wamu 12 disciples, 12 abayigirizwa, but they have got different information. naye nga okumanya kwe balina kwa njawulo. Bano balina kye bamanyi, bano kye batamanyi. The 3 know something exclusive which is not known to the 9. Yensonga lwaki bwe bakwata Yesu, That's why when they arrested Jesus, bano abasatu kyababeerera kyangu nnyo okulemerako. it was easier to the 3 to stick on Jesus, Omunaana ne badduka, but the 8 had to run away. kubanga bo balina bye batategeera. For them, they didn't understand some stuff. Bayigirizwa They were disciples, naye si bayigirizwa ddala. but they were not disciples indeed. Can I hear somebody say amen? Gamba miina. Let me just a little bit take it on another level. Kakitwaleko ku ddala eddala katono nnyo. Those of you who are Bible scholars, Mmwe abasoma bayibuli era bagiyiga you will agree with me munakkiriziganya nange that this 8, nti 8 guno even after the resurrection of Jesus Christ, n'oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Yesu, where are the works of the 8? emirimu gy'abano 8 giri luddawa After the resurrection, oluvannyuma lw'okuzuukira? where are the activities? ebikolebwa oba ebyakolebwa. Honestly, ekyamazima somebody help me. wabeerewo nnyamba. Batrimaawo mu Bayibuli ye yakola ki? What did Bartholomew do in the Bible? Mwe bwe musoma ebikolwa by'abatume mulaba ye yakola ki? When you read about him in the Acts of Apostles, what did he do? Ye yawonya omulema, Did he heal any lame person? yagoba omuzimu, Did he cast out any demon? yawonya wa ssenyiga, Did he heal any cold or influenza? yayatuza omuntu obulokozi. Did he make someone confess salvation? Because at least we can even see Saul getting converted, becoming Paul, becoming more effective than even a Bartholomew who walked with Jesus for 3 years. Kubanga tulaba ne Sawulo eyakyusibwa n'afuuka Pawulo n'afuuka omuntu eyakola ebitegerekeka n'okusinga Bartimayo eyatambula ne Yesu mwene. We can see Timothy who came way later. Ne tulaba ne Timoseewo eyajja nga wayise ebbanga. He was effective in the ministry. Naye mu buweereza yali w'amaanyi era alina bye yakola. Let me make a very simple prayer. Kankolere essaala nga nnyangu nnyo. You better never Waakiri become a Bartholomew. otogezangako okufuuka Bartolomaawo. Tobeeranga ajjuza obujjuza ekifo wano. Never become someone who makes a number here. Tobeeranga muntu gubogerako bogezi mbu yabeeranga waawo naye talina nnyo kye yakola. Never be someone who is to be spoken of that he or she was always there but never did anything tangible. Ne babuuza asabira wa? They ask you, where does
he or she fellowship from. yasabiranga mu focus awo nga waali He was always at focus. naye yakola ki What did he do in life? tewaali nnyo yajjanga awo n'atuula n'ayimirira n'afukamira n'atuula n'ayimirira n'akwata bayibuli ye neyegendera talina nnyo kye yakola mu kyaki Nothing much. He used to come, kneel down, sit, stand, pray, raise up hands, then after goes with the Bible. Nothing much did he ever do. kwata ku mutwe gwa neighbor muŋŋambire Touch the head of your neighbor and tell him on my behalf nti mukama ayambe oleme kubanga gwe batulumawo wa wano that may God help that you don't become the Bartholomew of this place. hallelujah Hallelujah. so Bartimaeus was representing the 8 disciples who became inactive even after the resurrection of Jesus Christ. Bartimayo bw'atyo n'akiikirira abayigirizwa 8 abataaliko nnyo kye baakolawo n'oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira kwa Yesu. When Jesus was being crucified, Yesu ng'akomererwa 8 disciples 8 bali stood wafa. nga bayimirira eri wala. Abasajja bano tebamukomereredde ddala. And they crucifying him. Nze nabadde manya ajja kubaddukako. I thought he was going to escape from them. Kubanga oyo musajja gw'olaba This man you will see. tubadde nga naye ng'akola ebyamagero. We were with him, he was performing miracles. Ojjukira yajja ng'atambula ku nnyanja. Do you remember him walking on water? Omusajja nze mbadde mmanyi agenda kwekyangamu awo katono abulire mu mikono gyabwe asaanuuke nga bbalaafu abule. I thought he was going to be in their hands and he would melt like ice, then he ran away. None of them could come close. Nga tewena asobola kusembera. We only see one disciple who came close. Tulabayo omuyigizi omwe yasembera. Still John Era Yokaana had a secret in his life. eyalina ekyama mu bulamu bwe. Jesus saw him even when he was on the cross. Yesu ng'amaze okuwanikibwa ku musalaba n'amulaba. He saw him and he said, John, N'amugamba nti Yokaana, take your mother home twala maama weeka and take care of your mother. omulabirire. He was talking about Mary. Yali ayogera ku Maliyamu. And then he told Mary, N'agamba Maliyamu, I know the pain you are going through. manyi obulumi mw'oyita, I know the agony. manyi I okunyigirizibwa, know you have lost a son. manyi ofiiriddwa omwana. But let me compensate you with another son. Naye leka nkuliyirire n'omwana omulala. Mary, Maliyamu, that is the son I'm giving kati you. oyo ye mwana gwe nkuwadde. Take John home. Twala Yokaana. At least we can see John in the picture. Tulaba Yokaana w'alabikira mu kkomererwa. Where is Bartholomew? Bartirumeewo aliwa. No wonder Tekyewuunyisa. this John Yokaana ono is able to write a whole book of John. n'asobola okuwandiika ekitabo kya Yokaana As if it's not nga enough. kiringa ekitamala. No wonder Tekyewuunyisa. he was able to write a wonderful book called the Revelation. N'asobola n'okuwandiika ekitabo ekyewuunyisa ekiyitibwa okubikkulirwa. Whose record Nga ebyafaayo byakyo is indisputable. tekiwakanyizika. Whose records Nga ne likodi are not found anywhere. tezisiŋŋanibwa watu walala wonna. So unique. Bya nkizo Written by someone byawandiikibwa omuntu who was committed, eyeemalirayo dedicated, nga yeewaayo sold out yeetundayo into what he's doing. mu ekyo kye yali So akola committed nga ye kyemaliramu to the one he was believing. yeemalira omwoyo gwe yali This akkiriza. John the Revelator, Ono Yokaana yabikkulirwa he wrote 3 other letters in the Bible. n'awandiikayo n'ebbaluwa endala 3 mu Bayibuli. The history reveals Ebyafaayo biraga John before he died, Yokaana nga tannafa he went through a lot. yayita mu bingi. He amazed the people. Yeewuunyisa n'abantu. His killers, his murderers, Abaamutta they got so shocked. beekanga. Those that were trying to kill him. Abaali bagezaako mutta. History reveals Ebyafaayo biraga they boiled him in a drum of oil. baamusiika mu ppipa ya butto. And when they were sure that he's now dead, Bwe baali bakakaza nti kati gwe basiika afudde on bulungi, the island of Patmos, kati ku kizinga eky'e Patimo they got the drum and powered him out, ne bayiwa eppipa ya butto ne Yokaana waamu thinking to see a dead cop nga fried. balowooza okulaba omulambo ogusiikiddwa ng'akennyanja. He stood up and he said, praise the N'ayimya Lord. n'abagamba Omukama yeebazibwe. Why? Lwaki? He had a secret in his life. Yalina ekyama mu bulamu bwe. Who are you? Gwani? Disciple Muyigirizwa or disciple indeed? oba muyigirizwa ddala? Disciple plus. Omuyigirizwa n'okugattako. Kusabira. I pray for you Olekerawo okubeera omuyigirizwa that you omuyigirizwa. stop being all a Obeere disciple. muyigirizwa I'm ddala. a disciple indeed. Otuuke ku level egamba. You come to a level saying, What come? leka ekijja kijje, I don't care. sifaayo.
even when I wake up one morning and I find all people backslidden, ne bwe nzukuko olunaku lumu ne nsanga nga buli mulokole yagudde, I can remain the only born again on the face of the globe. nsobola osigala nga nze mulokole nzekka wansi w'enjuba. I'm praying for you to come to that level. Nkusabira otuuka ku ddaala eryo. May the Almighty God bless you. Mukama omuyinza wa byonna aleka abawe omukisa. Let's pray. Katusabe. Father, we give you the name of the glory. Taata tuwa erinnya ly'ekitiibwa kyonna. We thank you for such a wonderful message Tukwebaza obubaka obulungi bwe buti that you have revealed unto us. bw'otubikkulidde. It's our prayer Kusaba kwaffe that, Lord, ti Mukama you help us, tuyambe just as your word has said. ng'ekigambo kyo bwe kigambye In John 8:31, mu Yokaana 8:31 32, n'olwa32 that if we continue in your word, ti bwe tunywerera mu kigambo kyo then we will become disciples indeed. bwe tu bwe tunaafuuka abayigirizwa abo ddala. Lord, we are tired of just being disciples. Mukama tukooye eddala ly'okubeera abayigirizwa We kyokka. want to be disciples indeed. Twagala kufuuka abayigirizwa abaddala, Sold out unto you. abeetundira ddala gy'oli, Sold to you. abeetunda gy'oli, Given to you. abeewa gy'oli, Committed to you. abeegabula gy'oli, Ready to die for you. abamalirizibwa kufa ku lulwo, Who people would not compromise. abantu abatekkiriranye. But Lord, Naye Mukama, people who surrendered unto you. abantu abeewaayo gy'oli, Help us to be those disciples tuyambe okubeera abayigirizwa abo who are indeed. abafuuka We abaddala. are tired of just being disciples. Tukooye okubeera ab'ekiboggwe. We want to be disciples indeed. Twagala kuba abayigirizwa ddala In Jesus' my mu name. linnya ly'eso ly'amaanyi. And Father, I know Era taata mmanyi that when your people come to that level, ti abantu bwe batuuka ku ddala eryo, then the devil will never take an advantage over them. omulabe taddeyo kubeegirisizaako, Because he will know they are sold unto you. kubanga anaamanya nti beegabudde gy'oli. Just as he could not even manage Apostle Paul. Nga bw'atasobola omutume Pawulo, Because he knew who he was. kubanga yamanya ki kye yali. Father, it's our prayer we come to that level Okusaba kwaffe naffe tutuuke ku ddaala eryo, where the devil can never take an advantage over us. sitaani watayinza kuddayo kutuzannyirako. I declare your people strong. Nangirira abantu okuba I ab'amaanyi, declare your people strong. nangira abantu babeere banywevu, I declare them to be disciples indeed. mbalangirako okubeera abayigirizwa abaddala, People who cannot just be shaken. abantu abatamala ganyenyezeka, People who cannot just be tossed around. abatasobola But who kuyuzibwayuzibwa, are firm naye abanywevu into what they believe. mu ekyo kye bakkiriza, Firm in their faith. taata mu kukkiriza kwabwe, Ready to serve Jesus. nga banywevu beetegese At any okuweereza, cost. okuweereza ku buli muwendo In gwonna, Jesus' mu mighty linnya ly'eso name. ery'amaanyi. Heal those people. Wonya abantu abo, Bless those people. bawe omukisa, Deliver those people. banunule, Even from the hands of their enemies. n'okubajja mu mikono gy'abalabe baabwe, In Jesus' mighty mu name. linnya ly'eso ly'amaanyi. Every man and woman is Buli saved. omu n'agamba nti Thank you.